awo atunyonyola process ey'okutonyesa enkuba. Ayi fi alladhi dhakarnahu min taqallubi al-layli wan-nahar inna fi dhalika, Allah ekyo kyayogeddeko mu kukyukakyuka kw'obudde bw'ekiro n'emisana, wa ahwalu al-matar, n'embeera enkuba gyeyitamu okutonnya, was-sayf was-shita, n'obudde obw'ekyeya olumu ne bubeera bwaki ekyeya neki toggo neki n'obutiti, obudde obw'ettoggo n'obwaki seka oli agambye seko agaye gwo bimanyi oli gagwa wamusooka mu gundi, okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala akyusakyusa obudde bw'ekiro n'obw'emisana. Omusana, ebiseera eby'omusana n'ebitali byaki bya musana, Allah yagamba inna fi dhalika la ibra, ayi fi alladhi dhakarnahu min taqallubi al-layli wan-nahari wa ahwali al-matari was-sayfi wash-shita la ibratan, ayi i'tibara, mulimu ekyokwebulira li ulil abswari, ayi li ulil basair min khalqi, eri abantu abaki bannanyini kulengera wala, ba ulil abswar, abalaba, abantu abalaba olulabo olw'okufumintiriza, so olw'okulaba olw'obulijjo, olw'okulaba olw'obulijjo abantu babiraba, n'okubwatuka kw'enkuba abangi bonna bakulaba, era oli asobola n'okutemyako ti enkuba wagirabye kibuna omuwa mulabe naye nga talina kyafunamu. Kati Allah agamba bano abalina olulaba olwaki olw'okufumintiriza. Allah agamba okuba nti atonyesa enkuba process eyo, Allah subhanahu wa ta'ala asindika bamalayika ne bagenda nga basindika ebire nga babitambuza. Mathala ng'enkuba yagala etonye busiya ne babivuga ne baba nga babitwala, bwe bituuka wayagala etonye n'abikwasa, bwe bimala okukwata ne bibeera nga byonna binywedde, malayika n'ebikuba olukuba. Kati olukuba olwo lumyansisa luvaamu ekimyanso, ng'ekimyanso ekyo amaanyi gaakyo n'okwaka kwakyo ennyo kiba kibulako katono nnyo n'okugyamu omuntu amaaso. Kati fatara alwadqa yakhruju min khilali, n'olaba nga enkuba etandise okuva mu myaganya, mu myaganya gy'ebire ng'ekola ki ng'etonnya. Kati eyo prosesi erimu ekyokwebulirira ky'amaanyi eri abantu abategeera nti ebyo wateeka okuba yabikola. Kullu hadhihi tadullu ala wujudi sani', ebitegeeza kubayo nti waliwo akola ebyo, kuba nti ebire byadde no bitambula nola nga byevuga byonna bigenda eri, byonna gye biva ne wasigala nga weerufu, ogenda okulaba gye bigenze ng'owulira okubwatuka, ogenda okulira nti enkuba yakoze eki yatonye gundi. Omuto gy'amanyi enkuba gyekola ki, era olusonga bwalabeegera nti ayo tonye Masaka tobira genda, naye nga tetuuse Masaka. Allah subhanahu wa ta'ala enkuba okugitonyesa bye bimu ku byamagero ebitegeeza okubeerayo kwa Allah, kuba ne bwe wali otambuddeko olina ekitundu wootuuka ng'enkuba etonnya n'olaba nga bakolobezaawe wati ng'okuva nti okuddeyo wonna tewali, nga Allah yasazeewo nti erina kukomaawo bwe wati. Awamu erina n'otutuuka eri ng'omusana gwaka mu kitundu ekirala, ng'okusala okuva eno enkuba gy'etonnya ng'otuuka ali omusana gwaka. Kati Allah tabaraka wa taala yalina puroguramu y'ebyo. Saate aba science enkuba bo bagitonyesa batya, otavve abakola batya, baba geography bo bagamba batya, bannabyabwe engula seka gundi seka kauma, aba geography bo enkuba bagamba batya, enkuba idhan. Kati ebyo bitta enzikiriza y'omuntu, ebyo ebyemu ebya geography bitta enzikiriza y'omuntu, okulowooza nti abantu balina programu ku nkuba, bo basobola okwekolera enkuba. Ebyo byonna bitta bimenyawo Qur'an. Era Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala bwe baali bamubuuza ku kigambo ekyensi n'enjuba kiki ekitambula, ne bamugamba bali bagamba nti ki ekitambula, ensi etambula. N'agamba ffe tunywezaawo Allah kye yanywezaawo, Allah kye yanywezaawo njuba yekola ki, njuba yetambula. Wamma ensi yeetoloola enjuba, ensi yeetoloola enjuba,
ensi neyeetolola omwezi ebyo ffe tubikkiriza binassi alquran. Allah tabaraka wataala talagangako nti ensi ekolaki nti ensi etambula, bali thabita, ensi nywevu yagiteekako n'ensozi ezo zolaba zikoleki ziginyweze ereme kwetoloola. Era singa azijjako bwati ensi yalikoze eki yaliyuuze singa Allah ajjako ensozi. Era abamanyi abamawo webasinziira ne bagamba nti olusozi buli we lubeera ekitundu kyalo ekidda waggulu kyekitono ku kidda wansi, mwe kyemuba mulaba ebweru kyekiba ekimpi ku kidda wansi. Kuba ezo egundi ensozi ziriwo okunyweza ki. Era Allah tabaraka wataala gali wala inzalata, singa eggulu n'ensi bigezaako nebinyenya bunyenya bwe biti tewali wabadda. inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazuula, Allah yakwatiridde eggulu n'ensi obutakola ki obutayuuga. Wala inzalata, singa bigezaako nebinyenya bwe biti in amsakahuma min ba'di, teri yalibadde asobola bikwatako mbu abinyweze. Kakati gundi geography wamu bannange ensi tetambula, ensi eyimiridde wamu. Wamugamba ensi yeetoloola enjuba, ate enjuba Allah tabaraka wataala yo yalaga nti etambula. Omwezi gutambula. Kati sayansi wakonagana ne bwino, ffe tukulembeza bwino, kubanga bwino aba avuddewo oyo yatonda ensi, yatonda eggulu n'ensi. Ate sayansi ava muki mu kunoonyereza, mu kuteekamu magezi, mu kukozesa bwongo bwabwe obukoma. Nebaga nti akusinza bwe bukomye kyekyo, ensi ekola ki etambula neyeetoloola enjuba. Wallahu khalaqa kulla dabba, ma maana dabba kullu ma yadibbu ala wajhi al-ardi, kibayita dabba kullu ma yadibbu ala wajhi al-ardi, buli kyonna ekitambula ku nsi bakita dabba. Walakin gulliba istimaalu hadha al-ism ala dhawati al-arba'i, erinnya dabba lyasinga kukozesebwa ku kintu ekitambuza amagulu ana. Era kati mu Barabu oli bagamba anta dabba, omanya kyaba akuvumye, oba tosukka ekitone nnyo embuzi, oli baga oli dabba oba tosukka mbuzi ekitone nnyo. Kati dabba asulu yakyo buli kyonna ekitambula ku nsi bakita dabba. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, Allah gati waliwo kitambula kuno ku nsi okujjako nga riziki yakyo yonna Allah agikola ki yagiina ala Allahi, bimaana Allah yeeyama okukirabirira, ekakata ku Allah okkiriisa. Buli kyonna ekitambula kuno ku nsi Allah yayina riziki yakyo. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah amanyi bulungi nnyo obutebenkevu bwa riziki eyo, Allah amanyi ekigero kya riziki eyo. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, etterekero Allah alimanyi bulungi. Kullun fi kitabin mubin, byonna biwandiike Allah yabisajjala dda. Riziki eyo nagyo olina okulya, buli kimu kyolina okulya. Ne bw'ogenda ku mukolo olina akuyizaako essowaani n'agiwa Yunusu, n'akulaganyisa naga nti asika kangende nkuyiiye, kangende nkufubeko oteeka okulya, n'akomawo n'agamba emmere eweddeyo. Tomunyiigira, onyigira wabwerere haka, onyigira wabwerere, leka kutunuulira ono, leka kufuuka kiiso kya mbozi. Kirekera omusi yakisaze nekitunuulira omubaazi akiba abaaga eddiba. Manya wano ku mukolo tewabaddewo ki. Era omuntu wawangana ey'empangala wallahi abeera bulungi, abeera bulungi, tasobola kunyiigira muntu lwa mmere, tasobola kugwa muntu mu bulago lwa ssente, tasobola kugwa muntu yannemisiza akapoloti, ebyo byonna tasobola. Mulimu gundi yagulemesa la, tewali kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, tewali kiyinza tutukako kujjako nga Allah akola ki yakiwandiika. Buli kyonna kyofuna bajja wali mu kitabo kyo eneebera tanfidh, bayita tanfidh, kuteeka mu nkola.
bamalayika yunaffidhuuna almaqdura bateka butesi mu nkola ebyagerwa edda kyonna kiba kyofunye ku nsi manya nti ekyo tekibadde kyakusuba ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wama akhtaaka lam yakun yusibaka buli kyonna kyofunye manya waliwo ina kifuna ate buli ekikuyiseeko omanya ekyo kyali toyina kifuna era abantu abamu bawajjirira bafune ebitali byabwe ate ne bafunamu ebizibu bingi nnyo mu kuwajjirira natuka okuddayo ku asuna nga kale singa nagumira wali oba ekiraba omuntu basobola okumubba olubba lumu n'alema okugumira olwo olubba lwe bamubbye n'atandika okunoonya butya bw'anaakwata ababbye gundi waletiye kati n'atandika okugenda step nga bamukuba n'agenda mu bafere n'agenda mu balaguzi n'agenda swi kana bamugamba anze nsobola obbikwata ebintu byondaba ne webiri naye osobola okuleeta omutwe gwa mukyalawo ngulwaza kulyako sente mpolampola oba bashiriku bagenda bakulinyisa mpolampola osooka nakusaba obuntu obutonotono kyobola omushiriku kyekimufuula omubi ennyo omushiriku agenda kutambuza mpolampola paka kusaawa esemba we bana kusaba omutwe gwa maama wo kati omutwe gwa maama wo osobola oguleeta kati ogenda okulabanga omushiriku akumaze abola abantu basala abaana abo abashiriku bebatekamu ebyo ebirowoozo ebyo agenda amutwalako sente mpolampola nga bamusaba ekito namusaba ekirala namusaba egundi namusaba enfudu namusaba egundi nagenda nga laba byonna byamusaba abisobola paka namugamba genda oleete omutwe gw'omwana wa myezi 8 ngaomusala tasoberera mwana wabiri nga tamubba kati abo nga tetusanyuka nga bafudde waliyo ennaku zino abantambulirako ogamba otya abantu okusanyuka ng'omushiriku afudde kyatteeka okusanyuka ng'omushiriku afudde mwagala oba muganye nja kiddamu emirundi gyonna omushiriku waafa tusanyuka shi'tum am abaitum mwagala temwagala nja kiddamu buli mulundi omushiriku waafa tusanyuka kubanga yakyasinza okubeera omubi mu nsi muno omushiriku alagira abantu okusaddaaka abaana b'abenti olaba alagira abantu ebintu ebitakolebwa nabbi sallallahu alayhi wasallam era kyeyayogera era obujulizi ate weebuli mu Qur'ani buyitirivu ne mu bigambo byabamanyi buyitirivu naye olwokuba abantu bamanyi busiraamu ate baagala babwerimbikemu bamubugerere ne bamu basseeka bano bannaffe basseeka hikima kati ebyo ebintu si bituufu abo nabagamba ne nabbi bwe yali baddeewo baali muwabudde abo nabbi baali muwabudde nabbi nedda terezaamu ebintu ebimu gweoyagala abasiraamu ate yegundi tekola kyusaamu kata eyo aya gikyuseemu nabbi abo ne ku mulembe gwa nabbi babakubaawo baali muwabudde kuba abo babeera awo amawono negoogerwa mu ddiini ne basirika becce ate ono naava nagamba bannayo yakoze bubi ne bakyukira onayogedde ekikulu talina hikima bo hikima yaabwe kusirika nga abakiri kubeegiriisa ne batuma abantu endiga ne bazimalayo ne batuma abantu enkoko ne bazimalayo ez'ebitanga ne batuma abantu endiga ez'ebiremba ne bazimalayo ne babatuma enfudu ne ziggwayo ne babatuma enjiibwa ne ziggwayo ne babatuma omukyala atazaalangako ne basawunya omukyala atazaalangako omukyala omugumba w'emyaka 8 muleete namunoonya omukyala omugumba emyaka 8 namusaddaaka kati abo nga tetusanyuka oyo bwafa tusanyuka kubanga ensi ewummula nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abafu ba birundi 2 mustarihu wa mustarahu minhu awummudde ne gwe bawummudde kati wanabeyo omusajja omulanga yabivuga abizza ku byabufuzi ebyo si byabufuzi nze byenjogera nze soogera byabufuzi nze njogera bya ddiini nze soogera byabufuzi ebyo bigaba byemwogera ali security mulowoozayo tebiraba security eraba byenjogera era kusinga okulaba gwe ne byenjogera kusinga obitegeera ate nze sivunaana ku butategeera bwa muntu yenna ekyo nkyogera buli mulundi kubanga alina taata we alina maama we alina jjajja we alina gye yasomera bakuyambeko okutegeera byenjogera oba tobitegeera omushiriku bwafa tusanyuka faqutia dabiru lqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin eyo aya ya Qur'ani eyo aya ya Qur'ani ekigwa bwe kigwa wansi tugamba walhamdulillahi rabbil alamin eyo aya ya Qur'ani eyo aya ya Qur'ani ekigwa rabbil alamin Allah yeyogera
nabbi sallallahu alayhi wasallam abafuba mirundi ebiri mustarihu wa mustarahu minhu awumudde nego bakoze eki nego bawumudde amma kati njagala ko nasembayo wa amma alfajiru yagamba ono omwononefu mawale omushiriku asamira yeyambuza abakyala n'abatambuza obwerere n'akola ebikolobero abantu abanywesa ebidagala abalinyisa empombo ezirimu enajisi oyo aliisa abantu ebitaliika oyo nabbi gwagaa ati wa amma alfajiru oyo omwononefu oyo omushiriku bwafa yastarihu minhu alibadu abaddu bawummula walbiladu n'ensimu abadde newummula washajaru n'emiti obuti ne giwummula waddawaabu n'ebisolo ate gono nenyanze omushiriku bwafa tusanyuka n'enkoko tugisala nkizeemu omulundi omulala nja kiddamu buli mulundi n'enkoko tugisala ng'omushiriku afudde kubanga ensi efuna ku buweerero n'enkoko ziwona azabadde atumya buli kaseera leeta eyabitanga leeta eyalubombwe leeta mayagundi eyamujwenga enzirugavu eteremugu enjeru tukutukutuku abeeramu ebyo byokwewunzawunza ayonoona abantu ayonoona n'enkoko nezifuna ku buweerero abadde azitumya nga afudde n'ensi abamanyi bagamba ensi efuna ku buweerero enkuba etonnya kubanga enkuba Allah asobola ogimma abaddu olw'abashiriku abo abakola ebyambyone abasamira ne bava kusinza Allah atonyesa enkuba bwegeno nonye hukumu ya ne bwandika ku net noga ma hukum alfarh bimauti almushrik bagenda kuletera ulize obuyitirivu nga bonna bukinywezaawo okiraba idhan Allah subhanahu wa ta'ala era abakkiriza yabawonya mu ghazwatu badri Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nti eyo ni'ma Allah jiyawa ghazwatu uhdi ni'ma ghazwatu badri Allah bayawonya abakkiriza ni'ma gendo nye ayatul qur'aniyya jeziri mpitirifu ngazo naziraga ki nsome yakumpa obujuliza obumu shekha kwetano nesimu yante zikira obujulizi نعم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نعم نعم وعندك فتوى ما حكم الفرح بموت المشرك وبموت عدو من أعداء الله وعندك يوجد كلابا ما حكم الفرح كلام ما تيوك سنيوك بموت الفاجر oba kyonna gwe kino wandika bagenda kweta obujuzi bwenjogera ne bono muyita fajir ma hukmu alfarh bimauti alfajir kiramu bakityo okusanyuka nga omuntu omwononefu afudde bwe wandika kyo bagenda kweta obujuzi ma hukmu alfarh bimauti almushrik bagenda kuleta obujuzi kankuliyo ne kino obali tokimanyi ma hukmu alfarh bimauti almubtadi' gwe kiwandike mu ekyo labe bwobo inesimu wandika katisazi malabi ma hukumu alfarh bimauti almubtadi olabe ibana kuletera onyizeewo bwina abeera kuno omuyitirivu طيب wano Sheikh yayogera abantu abayitirivu abatukulembera bebasanyukanga nga bafudde wahata nayogera n'okuvunnama nga nakyo kikolebwa aliwo no Sheikh yakikola katono bamulyemu amaaso banna waliwo yakikola ya ayuha alladhina amanu kansomeyo butonotono kubanga bungi naye kansomeyo buno bokaboka butono oba bubiri oba busatu ku bujulizi Allah ga ya ayuha alladhina amanu abange mwabakiriza udhkuru ni'matallahi alaykum mujukire ekyengira kya Allah kiyabawa idh ja'atkum junudun ejjebwe lyabajjira fa arsalna alayhim riha Allah nalisindikira kibuyaga
wa junudan lam tarawha nasindika nejje lyemutalaba wa kana Allahu bima ta'maluna basira ya ayuha alladhina amanu udhkuru ni'mata Allah mujjukire kyengera kyani kyengera Allah yakita kyengera bamawale yabajjaawo kakati wano Nabbi sallallahu alayhi wasallama Sheikh yatira hadisi zombi yaleeta eno ey'omusajja gwe baayisaawo ne bamwogerako ebirungi eri Bukhari ne Muslim, n'aleeta n'ey'omulala gwe baayisaawo ne bamwogerako ebibi. Nabbi n'agamba wajabat, kikakasa. Olaba n'agamba antum shuhadaa'u llahi fil ardi. N'amala n'aleeta gye nva okwogera al abdu lmuminu yastarihu min nasabi dunya wal abdu lfajiru yastarihu minhu alibadu walbiladu walshajaru waddawab. bujulizi. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi yayogera ku hadisi ezo ebigambo ebinywezaawo okusanyuka omushiriku afudde, n'atandika okwogera obujulizi obuyitirivu wano wansi. N'agamba nti waqad sajada Aliyu radiyallahu anhu lillahi shukra limaqtali al-Mukhaddaj. نالتا نابل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وقاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج، وذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لقتالهم وفرح بقتالهم، وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا وهو ذو الثديج. أبوهم بامتاني الثدية نايوغا نوبوزوليزو بخلاف ما جرى naye waaliwo okulwana wakati wa Saffaina awo teyasanyuka kuba baali basiraamu bakkiriza. walamma usiba almubtadiu addalu ibnu abi duab fariha ahlu sunna bidhalika hatta qala ba'dhuhum man alladhi la yafrah bimauti hadha. Imam Ahmad qila li abi abdillah, bagamba Imam Ahmad, al-Imam Ahmad, الرجل يفرح بما ينزل بصاحب ابن أبي دؤاب عليه في ذلك إثم. مسجى أفنو مسانغو أبا سانيوسي ngono musajja omwono nefavuddewo. قال n'agamba ومن لا يفرح بهذا ani atasanyuka ng'oyo akoze eki nga lumutemye. Wano obujulizi namba 8. kakati kansome fatwa ekigambo ekisembayo. wa kullu ma sabaka, ebyo byonna bikulembedde. wa ghayruhu, nefana kathiru bingi nnyo. Wano obujulizi bwe yaleeta adilla za mirundi 8, naye wansi naziwaako comment n'olukiiko nolwabamanyi lwalirogera luno bino. wa kullu ma sabaka ebyo bikulembedde. wa ghayruhu, n'ebitaliiwo kathiru bingi. yadullu ala jawazi alfarhi. ma maana jawazi? biraga nti kikola ki? alfarhu atokola ki? biraga nti kikiza okusanyuka. bihalaki a'dai lislami walkaidina lahu wa halaki ahli azindiqa walbidai almughalladha wa halaki ahli alfujuri walfasad. bal yafrahu ahlu sunnati bimaswaib allati tahullu bihim kamaradhi ihdahum au sijnuhu au nafyihi au ihanatihi. Baali sunna basanyukira omushiriku waba kyonna kyonna ekimutuuseeko. yadullu ala jawazi alfarhi, byonna biraga nti kikizibwa okukola ki? okusanyuka. bihalaki a'dai lislami, abalabi b'obusiraamu bazikira. walkaidina lahu, n'ababukolera enkwe. seka mutagayika ngo netegeezanyo andekerawo. omushiriku obujulizi buyitirivu nnyo obulaga nti omushiriku bwafa tukola ki?
tusanyuka n'omuntu almubtadi omuntu akola bid'a naye nga bid'a ziri enkwafu si bubid'a buno bwa bulijjo temugaba bannamawulede beŋŋamba abannamawulede ero mbajeemu sigamba bannamawulede leero simwe beŋŋamba saawe beŋŋamba batahaliri nedda bwe si beŋŋamba wabula bid'a ziri almughallada enkwafu waliwo bid'a enkwafu ng'okugamba nti Qur'ani kitonde eyo bid'a nkwafu eyo bid'a nkwafu nnyo kubayo ne bid'a endala bid'a y'okuteekawo omukulembeze ow'okubiri eyo bid'a nkwafu nnyo bid'a nnyo namuzisa y'okuteekawo omukulembeze ow'okubiri bid'a endala nga bid'a y'okusinza entaana eyo mughallada abo abakkiriza basanyuka nga abo bafudde bannabyabufuzi abo si bendiko era oli adabyogerera ku saidi y'ebyobufuzi alabye nnyo omusajja wattu alabidde ddala ate bo babiteeka ne gye bitabeera bo bateeka gye bitabeera ffe tuteeka gye bibeera mushiriku abadde asamira abadde atugumbula abantu abadde ayigiriza abantu okumala abalongo abadde ayigiriza abantu okuzimba amasabo okuva okusinza Allah alagira abantu basaddaaka abaana alagira abantu bawonge alagira abantu bakole ki bagende ku mumanda bagende ku ki oyo bwafa tukola ki kakati ababadde banyigidde olwekyo ekigambo balowooza lunaggwa terusobola kuggwa kul mutu bighaidhikum mufe n'obusungu bwammwe eyo ye mawqifu y'abasiraamu abali ku manhaji entuufu omushiriku bwafa bakola ki kati ate mulimu ne baseka bakyewuunya naye kati lwaki oyogera ebigambo aliwo neseka yasomereyo Pakistani abyewuunya yasomerako Pakistan agendako ne Madina buli lwembyogera ebyo abyewuunya era abukwata n'abusharinga obwo bugundi bukrips nga ambijjisambu kumbe annungiisa okusaasanya tawhidi oba onnungiisa oba ondaga nti ndi ku mulamwa bantu mbagamba badde ku Allah bajojobya abashiriku bave ku shiriki bave ku samira bave kwewulunta ku ntaana okiraba badde ku tawhidi idhan koti tukamaliriza bulungi ate Abdulkarimu kategedde munnange nombuulira ebivumo ebirala bibavumye era nga nkomawo n'omulumdo wa in udtum udna bwe munakomawo era nga nange nkomawo paka mala kul mauti lwene enkoko newange bwe ne batannakonkona nze nammwe malusu naddookoli kabani ku ndongo majangwa na nakirijja nze mbabuulidde ebyo byemudde ne munvuma ne muntiisatiisa ekivumo kye batambumye mu nsi muno olowooza kiyinza okunkyusisa ebigambo tekiriyo nze nakugamba ne gye mpasa bamanyi nti banvuma basizaala banyazaala bonna bamanyi nti banvuma naye tekinkyusisa byenkola ki byensomesa kasaka gabeera amazima naam wallahu khalaka kulla dabba sekonyizemu wallahu khalaka kulla dabba oba bwoba onyizeeko oba onyigamu nkugattako oli omusajja we Pakistan wallahu khalaka kulla dabba Allah yakola buli ekitambula Allah yakitonda ki wallahu khalaka kulla dabbatin min ma'i Allah yatonda buli kyonna ekitambula ng'akitonda mu mazzi abamanyi abamu ne bagamba tujjululamu bamalayika bakolebwa mu kitangaala ne tujjululamu ne shayatini zakolebwa mu muliro wamma ebisigadde ebitambula bagamba Allah byonna yabitonda abijja mu mazzi faminhum man yamshi ala batnihi mu byo mulimu ebitambulira ku mbuto zaabyo nga nabyo bitonde bya Allah yabitonda era nabyo yabitonda asulu yabyo nga biva mu mazzi ng'emisota n'ebyennyanja bitambulira ku mbuto wa minhum man yamshi ala rijlain mu byo mulimu ebitambuza amagulu abiri nga ki nga omuntu ng'ebinyonyi n'ekyekirala wa minhum man yamshi ala arba'i mu byo Allah byatonda mulimu ebitambuza amagulu ameka ana yakhluqu ma yasha Allah atonda nga bw'aba yagadde amakulu ne bw'osangayo ekitoogeddwawo era omanya nti Allah yakola ki amakulu singa osinganayo omuntu ng'alina amakulu ana lekagamba nti abantu balina kuba n'abiri yakhluqu ma yasha atonda nga bw'aba akoze ki bw'oba osinganya embuzi erina amagulu 5 lekagamba
nti ekyo Allah teyakyogera mu Qur'an. Yakhluqu ma yasha, atondayo n'ebirala by'abayagadde. Ennyonyi zitambulira mu bbanga, kutonda kwa Allah eyawa abantu ab'amagezi okukola ebyo ebintu. Okiraba bw'ona osiŋŋana ekitatambula bwe kityo, oli yeewalula bwewaluzi, akabina katekawo ne yeeseetula bw'ati Allah. Oba oli yeevulungula bwevulunguzi bw'ati nga mulema Allah. Yakhluqu ma yasha, atonda nga bw'aba akoze eki, nga bw'aba yagadde. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah ku buli kintu kyonna yakiinako okugera. Buli kyonna kye yatonda yalaba nga kiina kuba bwe kityo. Buli kyonna kye yatonda yalaba nga kiina kubeera bwe kityo. Laqad anzalna ayatin mubayyinat, laqad anzalna ayatin mubayyinat, twassa aya almubayyinat yani wadihat, twassa ayati enyinyonyofu, twassa ayati ezirikiriya amateeka, wanategeeza amateeka, twassa amateeka. Laqad anzalna ayatin mubayyinat, twassa ayati amateeka agalikiriya amanyonyofu. Tayib, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, naye Allah alungamya oyo gw'aba yagadde eri ekkubo eggolokofu. Wano ki Allah kyayagala okutugamba? Amateeka gonna Allah ge yassa mu Qur'ani galikiriya. Naye olaba omuntu ng'ava ku butuufu n'agenda n'obukyamu, manya nti Allah yalungamya gw'aba akoze eki, naye nga ye Allah biyassa biri ki? Birikiriya. Oli bw'aba ayagala kulungama alungama. Era baganda baffe abamu abasomi nga bayivu naye nga be baliko si busiraamu baagala dduwa kumusabira nga Allah mulungamye, kubanga oluusi naye ali ku kikoligo, kadari yamukwata bukwasi, naye nga yali badde naye ayagala hidaaya, naye yali badde ayagala okukola ebituufu. Naye ngaolaba omuntu wa bulijjo sinamuwalimu akola bituufu, ate seeka ye takola bituufu. Eyo hidaaya tawfiiki ya Allah. Allah alungamya gw'aba akoze eki, si buyivu bwa muntu bwe bumulungamya, si kutegeera kwe. Abantu bangi nnyo abagezi abali muno mu nsi, naye nga nurul iman wa nurul islam Allah tabibawanga. Naye nga ebintu ebyo byonna bw'oyogera naye olaba muntu mugezi, olaba muntu mutegeevu nnyo, byakola bya kigezi nnyo, naye nga nurul hidaaya Allah tagimuwadde. Lwaki? Kubanga Allah alungamya oyo gw'aba akoze eki, gw'aba ayagadde. Wayaquluna amanna, wano Allah yali agenze kati ku bannanfuusi, weewo we tuli kati. Wano Allah yagenda ku bannanfuusi. Wayaquluna amanna billah, bagamba tukkiriza Allah, wa birrasuli, era n'omubaka tumukola ki? Wa ata'na, era tuli bagonvu nnyo era ebiragiro bya Allah n'ebyomubaka. Thumma yatawalla fariqun minhum, ogenda okulaba oluvannyuma nga gurupu mubo bakyuka ne bava ku mazima, naye nga wali baweze nti bakkiriza Allah n'omubaka. Thumma yatawalla, oluvannyuma lw'ebyo yatawalla fariqun minhum, ogenda okulaba abangi nga bakubayo amabega. Min ba'di dhalika, oluvannyuma lw'okwogera nti bakkiriza bagoberera Allah n'omubaka. Era bangi bw'omugaga togoberera Allah nzikiriza Allah, togoberera mubaka ngoberera mubaka. Kati bw'omugamba mubaka yennyini yagamba kino mu ddakiika emu yennyini okulaba nga akyuse, naye waliwo ennyonnyola endala atandika ebyo, waliwo ennyonnyola endala. Ate Allah byagambye byetaaga kunnyonnyola ebirikkiriya, waliwo enzivuunula ey'okubiri. Wayaquluuna, bagamba amanna billah, fe tukkiriza Allah, wa birrasuli, n'omubaka, wa ata'na, era tuli ki? Fe tuli bagonvu. Thumma yatawalla fariqun minhum, oluvannyuma okukola gurupu emu mubonga ekyuka nga ekubayo amabega. Min ba'di dhalika, oluvannyuma lw'okwekakasaako obukkiriza. Wama ulaika bilmuminin, Allah agamba nti abo tebabeerangako bakkiriza, abo tebabeerangako bakkiriza. Yani almunafiquna, abannanfusi. Yakuluna bialsinatin, boogeza ennimi zaabwe, amanna billahi wa birrasuli, min ghairi yaqinin wala ikhlas, nga tebalina yaqinu yonna kakasa wadde ikhlas. Wa ata'ana, wa yakuluna, titugonze, wa kadhabu, naye nga bali ku bulimba. Era ekikulaga obunnanfuusi bwabwe, wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi, bwe babakoowoola nti mujje eri Allah n'omubaka, liyahkuma bainahum,
alamule wakati wammwe idha fariqun minhum mu'ridun ogenda kulaba banji mubo gurupu nene mubo nga mu'riduna yani yuwalluna al-adbar abakuba yamabega nga bagana mugantu tulamuze Qur'an obo yogera mazima kale kwata Qur'an olayire sha Qur'an ekwatika ndeka n'okundeka lwaki tekwatika obo yogera mazima gikwata olayire tasobola gikwata Allah subhanahu wa ta'ala aga wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudhi'nin nebo bamanya nti amazima be bagalina nebwe munawoza mutya agenda kusala nga zawaabwe ya'tu ilayhi mudhi'nin bajjanga eri omubaka nga basagambiza atugende wannabbi tewali mulala sha wali wayinza okulamula atali oyo leka n'okuleka gwe tugende nga bajja yani twa'iina munqadina abagamba oyo gwe tulina okugondera yenna yekka era oyo gwe tulina okuteeka mu nkola byagamba wa iyakun lahum alhaqqu ya'tu ilayhi mudhi'ina ay twa'iina munqadina li'ilmihim kuba baba bakimanyi annahu alayhi salatu wassalamu kubanga ono mbaka yahkumu bilhaqqi nti alamuza maki mazima kati abo bagamba tugende wa nabbi kati waneyo aya qala at-tabari imam at-tabari yagawa wa ghayruhu nabamanya inna rajula min almunafiqina waliwo musajja nga munanfusi ismu erinnya lye bali bamuyita bishru yayitibwa bishru kanat bainahu wa baina rajuli min alyahudi khusuma yayinawo obutakkanya wakati we n'omusajja omuyudaaya fi ardi bali bakayanya kitundu kya ttaka fada'ahu alyahudiyu omuyudaaya kyakola n'amuyita ila tahakum inda rasulillah titugendeewo omubaka yabakola ki yabatulamula wakana limunafiqu mubtila omunanfusi yali ku kikyamu fa aba min dhalika nasha titugenda wa nabbi wakala n'agamba inna muhammada yakhifu alaina muhammad ajja kusaliriza fatuwalana falnuhakkim ka'ab bun al-ashraf tugende wa ka'ab bun ashraf akulira abayudaaya fanazalat hadhihi al-aya aya kwekuka wakila banabaga nazalat fil mughira bun wa'il min bani umayya waliwo musajja gubayita mughira mutabani wa wa'il ava mu kika kyaba umayya kana bainahu wa baina ali ibn abi talib husuma yayinawo butakkanya wakati we ne ali fi ma'i ardi bali bakanira mazzi ruzi luli mu antu wamu famtana al mughira ayuhakima aliya ila rasulillah mughira naga nedda tugenda wa nabbi waqala innahu yubghidni naga muhammad annako busungu mmanya yanako yanchawa fanadarat al aya dakarahu al mawardi imam mawardi kati Allah ganti wa idha du'u baba koolanga ila Allah wa rasuli baba kooledde okujja eri Allah n'ombaka liyahkuma bainahum alamule wakati waabwe idha fariqun minhum mu'ridun ogenda okulaba nga bakola ki bakuba yamabega nga babigana wa iyakul lahum alhaq naye bamanya nti be balina amazima agenda kusala nga azza waabwe ya'tu ilayhi mudhi'inin bajja bakola ki basagambiza bajja tugende tuwali mulala ayinza kulamula eyo sifa abantu bangi nnyo abagiina abantu bangi nnyo abalina sifa eyo nga omupatanya okukolera ebintu byo genda ombagire embaawo genda ombagire ki genda ontungire bweti nakulindisa ebbanga ddene n'otuuka n'obivaako ne lwakedde ku makya n'abimaliriza bw'ati enkeera akeera kubanja sente zange n'omugamba nti egundi embaawo ze nnakuwa okukola omaze emyezi 2 n'essomero lyasoma ne liwummula ng'embaawo z'abaana takoze eki desk muzita desk nga desk tazikoze eki kati muluwummula lwakubira nti desk nazikoze eki zawedde natandika okukussa amasimu wagana okunona desk wagana okunona gundi nga muli bali muzimu kale nalaba oli musiraamu olina n'ekirevu ndaba oli gundi n'atabuka abo bangi nnyo abatemi b'ennyama batatuukiriza minzaani ye wagenda ogigula
akoona nako bwati asembera awali omutemi bwakoonako bwati yenyini bwe yetegereza n'ennyama akwatamu nanedda kano jjakona no si kaabwe lino si gguba nedda bamukayana naye ye ye bw'aba yali eno abo bangi si bwe kiri eyo mulufula abo bangi ennyama egira mugamba otusi agiteeka muno mugamba otusi kati emirimu abantu bwe bagikola abawolodingi abazimbi omusajja asobola okuzimbira ennyumba eyali ey'emyezi ebiri n'agizimbira emyezi 8 n'obiva nako oba olusi walina n'abagenyi n'okwanjula embaga neggwa neweeresa ennyumba omukolo n'ogutwala ku ssomero naye lwagijjeeko engalo bwati bannanga omuwulira ku makya ku 8 saa 9 ez'ekiro ku fajiri essimu ennyumba yo nagimala ennyumba yo nagijjako engalo eyo tabiya y'abantu Allah yabatonda bwe bato nga bo balina ekyo ekitendo nga bo balina ekitendo ekyo min sifaati lmunafiqin kusirun bo baba bapima bakola ki kusirun bo baba bapima bakola ki kusirun bo baba bapima bakola ki kusirun bo baba kati abo bayingira mweno aya kitendo mbitondo y'abannanfusi wailul lilmutaffifina alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ye bwaba yagula ente Allahu akbar bwaba yasuubula ennyanya naye kati musiŋŋane nga alenga akola ki akumyomyola naawe n'okitegeera ate aba aseera nnyo nnyo n'okukolima n'okulaga tabufunako n'alayira eyo sifa si nnungi bw'abeera benefits nga zize alemerako ate bw'ebeera hakki nga ya mulala tebikola ki mugambe ekirala tebimulya se mugamba tebimulya kati eyo sifa si nnungi abanafusi bo tebakolanga bwe balabanga omusango bagenda gumegga nga bagamba tugende wa nabbi bwe balabanga gugenda gubamegga nga bagamba siwaki si wa nabbi tugende wa Kaabul Ashrafi akulira abayudaaya ajja tulamula bulungi ayina hikima kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bagamba ayina hikima Kaabul Ashrafi ayina hikima enaffe batugamba tolaba Sekagundi kati ye ayina hikima naye Sekagundi gwagamba bannange Allah subhanahu wa ta'ala agamba afi qulubihim maradu abafu abantu abo balinamu kirwadde mu mitima gyabwe yani maradu ashak walkufr afi qulubihim maradu abaffe mu mitima gyabwe balinamu ki ekimbe ekirwadde yani ashakku warraib yagamba afi qulubihim maradu shakkun wa raib bainamu okubuusabuusa mu bigambo by'omubaka afi qulubihim marad abaffe bainamu ekirwadde mitima gyabwe amirtabu oba bakola ki babuusabuusa amirtabu ayi hadatha lahum shakku fi nubuwatihi wa adlihi babuusabuusa mu bwannabbi bwe n'obwenkanya bwe am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu oba batya nti Allah agenda kwekubira n'omubaka oba balinamu okutya nti Allah agenda kusala nga yeekubidde n'omubaka yeekubire ayi yajura fi lhukumi wadhulm balowooza nti Allah agenda kulamuza buli azaamaanya nakwekubira wa ata bilafdhi istishham liannahu ashaddu fi ttawbiikhi wa ablagu fi dhammi ekiraba abamanyi bagamba Allah neyakozesa lafdhi eno esooka eya istifham ey'okubuuza afi qulubihim maradu abaffe abantu bano balinamu ekirwadde mu mitima amirtabu oba babuusabuusa nabbi nti simbaka wa Allah am yakhafuuna oba batya an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu Allah okwekubiira n'omubaka ne balamuza buli azaamaanya kati Allah yatandika n'embeera ey'okubuuza nti abaffe
kubanga okutandika n'okubuuza liannahu ashaddu tawbih, kubanga ekyo ekisinga okuswaza omuntu, okumuswaliza ddala, okumulengeza. Liannahu ashaddu fi tawbihi, ekyo kyasinza okukola ki? Okulengeza omuntu n'okumulabisa. Wa ablagu fi dhammi, era kigenda wala nnyo mu kuvumirira ekikolwa kye. Oliko ekikyamu ku mutwe nga oba onywerezaawo mu bwangu obwa ekitalo ntweyo ki? Kuba bwe kiba si kikyamu, lwaki tobitegeera? Lwaki ogamba nti omusheeku tebajaganya nga afudde? Afi aqiluka shay, magezi mu mulimu ekizibu oba bino ebyobusiraamu byototegeera. Okiraba? Idhan Allah subhanahu wa ta'ala agamba oba batya okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwekubiira. Innama kana qawla almu'minin, bali Allah agambye sibakkiriza, kati nanywezaawo enkola y'abakkiriza. Innama kana qawla almu'minin, amazima ekigambo ky'abakkiriza kyo kirina kubeera idha du'u ila Allahi wa rasulihi, baba bakowoleddwa eri Allah n'omubaka, liyahkuma bainahum, alamule wakati waabwe, ayaqulu sami'na wa ata'na, bo bagamba tuwulidde era tukoze eki, era tugonze. Wa ulaika humul muflihun ay alfaizun, abo bebokuwangula. Wa ulaika humul faizun, togamba nti bebalokole, abo bebokulokoka nedda. Alfawz huwa alfalah wan najah, alfalah wan najah kwe kubeera nti owonye, weesiimye, owangudde. Alfawz kibayita so singa abakadde baffe kibavunda. Sheikh yagamba nti fa ulaika humul faizun wal faizu min naja man naja min an-nari wa udkhila al-janna, yo yali bakoze ki? Awonye omuliro n'akola ki? N'ayingizibwa ejjana. Tetukoma olowooza Sheikh? waman yuti llaha wa rasulahu, oyo yenna aligondera Allah, oyo yenna agondera Allah n'omubaka. Kyova olaba buli wonna we tufunako obutakkanya mu nsonga tulina kudda eri Allah agamba ki, mbaka agamba ki. Awo wali abakkiriza abannamadda, era kasita omuntu omubulya bamugambe kino Allah kiyagamba, kino nabbi kiyagamba, ng'olaba awoza, ng'omanya alinamu sifatu min sifatu kibi nakyo enkola ensi, ng'omanya. Waman yuti llaha, oyo yenna aligondera Allah, oyo yenna agondera Allah wa rasulahu n'omubaka, wa yakhsha Allaha, n'atya Allah, wa yattaqihi, n'akola ki? N'abeera ng'ateekawo wakati we ne Allah wiqaaya, ejjija eriziyiza obusungu bwa Allah obumutuukako, bifi'li al-ma'mur wa tarki al-manhij. Attaqwa an taj'ala bainaka wa baina Allahi wiqaaya, kwe kuteekawo wakati wa Allah neki? Wakati wo ne Allah ejjiji eritangira ebibonerezo bya Allah obutakola ki? Obutakutuukako. Allah yagamba faulaika humul faizun, abo bebagenda okukola ki? Bebagenda okuwangula, bebagenda okukola ki? Okwesiima, bebagenda okuwona. Waman yuti llaha wa rasula wa yakhsha, ekigambo wa yakhsha yustamal wa yuradu bihi ahyana alkhushu', okugonda n'abeera mugonfu. Kati osobola okufuna nti wa Allah walladhina hum lisalati walladhina hum fi salatihim khashi'un. Nabbi sallallahu alayhi wasallam era olumu yabikozesa ebigambo ng'abikozesezza mu lafdh mu siyaq eki, bw'abikozesa byombi buli kimu kiba kitegeeza. Bw'akozesaako ekimu n'ekirala kiba kiyingiddemu. Yagamba ana akhshakum lillah wa atqakum lah, byombi n'abireeta. Kati n'ekisooka kiba kitegeeza nze mbasinga obugonvu, al-khushu', nze mbasinga obugonvu n'obuwulize ewa Allah. Wa atqakum lahu, ate nze mbasinga okumukola ki? Okumutya. Kati ni wano amakulu ago gasobola okuvuunizibwawo bwe gatyo. Waman yuti llaha wa rasulahu, oyo yenna aligondera Allah n'omubaka, wa yakhsha Allaha, n'aba mugonvu ng'era muwulize ewaani? Ewa Allah. Wa yattaqihi, n'akola ki? N'abeera ng'amutya, ng'atadde wakati we ne Allah ekimutangira ebibonerezo okumukkako. Faulaika, abali mu eyo embeera,
humul faizun, bebagenda okuwangula fi dunya wal akhirah. Naam, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ku mavivi n'abisomera wansi ku sujud alamulwa atya, talina musango gw'aba akoze era tavunnama sujudu sahaw. Naam, okukyusa ebyo ebigambo sunna gy'aba n'abisomera wansi ku sujud asobezza naye talina mutango gwakola. Naam. Mukifo kuliga subhana rabbiyal azim ng'ali ku mavivi kiwedde. Naam, asobezza otyo raka 12. Naam, barakallahu fik. Otyo raka 12.